Kale abatulabira ku YouTube channel yaffe Uganda mu Kamoi tubaniriza nnyo ate n'olunaku olwaleero tuyingidewo of course batukutusako agamawulire agakota ku baserebo wano mu Uganda strictly tugakubanga twogera ku nsonga nnyingi eziba zikoze amawulire mu entertainment industry. Amanya nze DJ Mook era nga tunawagenda wala soko subscribinga likinga sharinga ne bano bagambe nti ate tusimbudde ku Uganda mu Kamoli wanti ensibuko ate eyamazima n'okumanya kitegede kintu ekyo kale tuwerabira ku subscribinga muganda wange tupe tutambulira wamu fenna kitegede kintu ekyo mukulikeeyo mu Christmas kansubire nti amanzaali mwagalidde bulungi era byatambudde bulungi gwe ebyaganye wekwate mukama yamanye ensonga lwaki naye ate tuba tuyingidewo ne celebrity ate news mweje mwabereddeyo nga muli amanzaali Edrisa Musuuza kana akambate Dikenzo yabadde mukuli yabadde ajaguza ate birthday ey'emyaka 32 yawuzize emyaka 32 kana akambate Edrisa Musuuza tera nga CEO wa Big Talent tata wa ate wa Maya Musuuza yoyo Edrisa Musuuza ate nga era bantu bangi abavuddeyo ne bamwagaliza ate amazaalibwa amalungi era nga omuntu yenna era nga mubbo kuba abavuddeyo ne bamwagaliza obubaka obulungi abantu abenjawulo abamu kubbo Galaxy FM radio gye tumanywa ne yabazinyi yavuddeyo ne muweereza obubaka obulungi era nga bagamba nti happy birthday shouts to our multiple Zina Awards winner at Eddie Kenzo official many years of lifting the Ugandan flag high. #Zina birthdays Eddie Kenzo. Babe abate aba Galaxy FM bavuddeyo ne bamwagaliza obubaka obulungi amazaalibwa amalungi era ne bamwagaliza okuba nti ate akyeyongeranga acha flag ya Uganda akyagiwanyise nga akyawangula ebirabo bingi era naffe tugamba nti Eddie Kenzo amazaalibwa amalungi ate nga si ba Galaxy bokka bavuddeyo ne bamwagaliza amazaalibwa amalungi mwana muwalawe Maya Miremba gwe batuma Maya Mirembe Musuuza naye yavuddeyo n'amwagaliza ate amazaalibwa amalungi ng'agamba nti happy birthday to the best friend stroke my dad I love you dad at Eddie Kenzo official eyoyo ate Maya Musuuza bwe yapostinga ate ku Twitter handle ye ng'ayagaliza ataata we amazaalibwa amalungi Kenzo ndowooza nti by'omu ku bantu ate abalina okwebaza nnyo abalina okucelebratinga ate obulamu bwe mujjukira gye bivuddeko awo Eddie Kenzo yavaayo na yali agenda mu kyalo Masaka motoka ye ne overturninga naye lwakuba nti mukama yamusaasira n'avaamu ng'ate akyali mulamu bulungi nga tafunye yadde ate n'ekizibu kyonna so amazaalibwa gwe ndowooza alina okuba nga ate yes abantu balina okuba nga bamucelebratinga Palazzo the Saka Free boss naye yavuddeyo n'amwagaliza amazaalibwa amalungi n'amugamba happy birthday bro Kenzo ng'amwagaliza amazaalibwa amalungi waliwo ate omukozi w'oku radio naye yavuddeyo n'amwagaliza amazaalibwa amalungi gwe bayita Bina Baby akola ku Dembe FM abatamumanyi naye yavuddeyo n'amwagaliza n'awandika obubaka ku Twitter handle ye ng'agamba nti happy birthday to Eddie Kenzo and all those that are blessed to share your birthday with yamugambye ati happy birthday to Eddie Kenzo and all those that are blessed to serve your birthday with Jesus Christ our Savior wishing you more life of full of God's blessings yo Eddie Kenzo I mean Bina Baby ngagamba nti amwagaliza ate obulamu obujjuddemu emikisa gya Katonda mwana muwala Bina Baby bw'atyo bwe yapostinze ate ku bwe yapostinze ku Twitter handle ye Eddie Kenzo olwokuba nti naye alinamuko akatalenti ey'omupiira nti yatandikira bwakunyumiza emboozi ye gye yayitirira ayise mu bingi yaliko muzanyi wa mupiira ate era ng'alina academy gya runninga so kwekyo ne Dennis Onyango ono gwe tumanyi nnyo ndowooza abagobera sports we Uganda bwe twogera ku Dennis Onyango tumanyi oba otegera kyategeeza mu mupiira gwe Uganda abadde captain wa Uganda okumalira ebbanga ddene ate nga goalkeeper namba emu lwakuba nti yabivaamu ennaku zino takyakwatira ggwanga olw'ensonga ezaaliwo abagobera ndowooza mwabitegera but of course esi y'ensonga naye yavuddeyo n'amuweereza obubaka obulungi ate ku birthday ng'agamba nti happy birthday to my brother from another mother
a toast to more life and another year. Thank you for honoring my invite, myself. Busia, love you, brave. Bubaka obavuda ate ewadde nsi Onyango. Nga tumaliriza mwana muwala abasinga gwe mwana muwala Pia Pounds. Ono engambo nyingi zize nga ziyitingana nti beeyagala naye ate nga ku mirundi mingi bavayo ne bagamba nti ate olugambo lubungizibwa. Ekyenjawulo ekyabaddewo ku birthday nti ate Pia Pounds yatuwadde erinnya eppya. Kenzo yamuwadde erinnya eppya erya Sancho. Omwana yamulaze ono omukwano. Yavuddeyo yamugamba nti Merry Christmas birthday to you Sancho Ed Kenzo. Baka wavudde wa mwana muwala Pia Pounds ng'agezaako okuba nti ate amwagaliza amazaalibwa amalungi. Ndowooza obubaka bwonna obwazze obwa birthday wishes Ed Kenzo buno bwe basinze okunnyumira nnyo. Mwana muwala ate bwe yavuddeyo n'asindikira Kenzo ng'agamba nti birthday to you Sancho. Simanyi nti yabadde ategeeza ndowooza oba n'akapiira kakyanga kali akenkananga aka Sancho. Anyway, ebyo Pia Pounds yabimanyi, ndowooza n'omulala gwe tusobola obuuza Yerema yayitirayo ko. So bwe bityo bitambula mpola ku side zeeyo. Nawe bwenna abadde ate ne birthday zammwe tubaagaliza tubayozaayoza okuba nti ate mwakituuseeko. Wabula nti ate kye mulina okukola nti mulina okwekuuma mukole nnyo. Mweyagale kuba buno obulamu bwe Uganda bulina okuba nti weeyagala nga ate n'akasente mwekali. So bwe bityo bwe bitambula. Awo nga tuvuddewo ebintu bingi ebikyatambula naddala mu entertainment industry. Naddala ku ate Daddy Andre abasinga gwe mumanyi Daddy Andre amanya gamatufu Andrew Jambo. Ono ye ate gukubira mu Black Market Records. Ensonga eriwo nti yavuddeyo neyeegaana n'agamba neyeegaana mwana muwala ate Bubu Shani. Bubu Shani mukozi ku TV emu wano mu Uganda gye bayita STV. Akola program ya Lugambo nga program za Lugambo entertainment sigamba nti za Lugambo kuba they are based on fact. Program it's a entertainment. Jebuvuddeko bibadde bibungesebwa nti Daddy Andre ne mwana muwala Shani Bobu tengera naye video vixen nti bali mu mukwano era nga bagamba nti n'olubuto era nti alina lubuto ate olwa Daddy Andre. Wabula nti ate mwana muwala Bubu Shani yasooka okuvayo n'agamba nti nze Daddy Andre simumanyi ate n'olubuto bwe lumugamba sirulina siberanko olubuto era ne bimwogerako sibemanyi. Wabula ate olunaku gye buvuddeko enaku nga 2 emabega Daddy Andre yavuddeyo n'atugamba nti ate mwana muwala Shani tamumanyi era tamanyi lwaki abantu baagala nnyo okulikinga erinnya lye ku Bubu Shani ku muntu gw'atamanyi tamumanyi. Ate ekyatumaze enviiri ku mutwe Daddy Andre yavuddeyo n'agamba nti omuwala gwe bamugamba tamulabangako tamumanyi. So abagamba nti Daddy Andre akwana oba beeyagala ne Shani oba ate bamusibako matuga mbuzi kumuliisango. So bwe biri awo bitambula. Daddy Andre ono alina record ey'okuba nti acyanga abawala. Omu ku bayimbi wano mu Uganda betumanyi nti record abadde agisetinze. Omujjukire ku byanjira Katatumba byaliwo naye lwakuba nti naye era abyegaana agamba nti yali mukwano gwe just mukwano gwe. But of course ffe tuba tubimanyi ebyalina Rose byaliwo ne bagenda ne mu kukyala. But of course era ebinabyo byaliwo just myezi ne givaawo ne gigenda. Omujjukira saga ezaaliwo ku Daddy Andre ono nga abaana bawala bavuddeyo ne bagamba nti Daddy Andre ate studio agifuula standa nti bw'oba ogenzeyo okola oluyimba asooka n'akusaba ate ebyagirayina then okukolera oluyimba bwe bityo. So yavuddeyo era neyeegaana nti olubuto ne Shania Shani Bubu Shani tamumanyi. But of course with time tuba tugamba nti ekintu ekikyasinza okubeera ekizibu is defending a lie and sticking on it.
bwegera mazima tugenda kubira nti tubitegeera. So just kyolina okukola wekumire ku Uganda mu Kamoli ensibuko y'amazima n'okumanya wekitegedde ekintu ekyo naye nga ate kino kyolina okukola nti olina kusubscribinga bw'omala ate making that notification bell active akadaku kakonemu okamaking active such that nti bu video gye tuteekayo oba ogifuna ate ng'ekutukirako naddala mu budde obeere nti ate otambulira mu nsi ey'okumanya ate n'amazima eyo nga tuvuddeyo abayimbi oba break abayimbi okwabulira ate music groups ezibadde ezibamanaginga bagenda beeyongera simanyi lwaki era ng'omu ku bo tasobola kulaba Shiba ng'avuddeyo mu TNS ng'avuddeyo wa Jeff within a few days Vivian Tendo naye yavuddeyo ate mu Routine Entertainment Routine Entertainment eya mukulu Yese Oman Rafiki abasinga mumanyi muwandiisi wa nyimba era nga yabadde amanaginga Vivian Tendo wabula kati bano bayawukanye nga entabwe eva ku nti Vivian Tendo yalina ekivulu kye yali agenda okuperformingako e South Africa mu December wabula ate bweyakigambako Yes Oman Rafiki na lekite yakyaniriza so nebatafunamu butakkanya kuba nti ate nekino ekivulu Vivian Tendo yali agenda kuyimbira ku bwereere at a free cost, so you can imagine costs ate managers yali agenda oteekamu transport feeding biki ensula ye n'avaayo namugamba nti nedda tujja kugendayo Vivian Tendo neyeekyanga era na mu Routine Entertainment n'avaayo n'agamba nti tetukyalimu ate mu nkolagana ne Routine Entertainment era kati wetwogerera ewayesema Oman Rafiki Vivian Tendo yavuddeyo wabula ate weyabadde akola interview yagambye nti musanyufu nnyo talina ate kutya kwonna nti okuba nti ate yavuddeyo mu Routine Entertainment yagambye nti alina okugezaako awalala mu bulamu bwonna tulina okugezaako wano newali teyatonebwa nti agenda kuyimbira ate mu Routine Entertainment mukka so yoyo Vivian Tendo negguli erinasembayo